Twakulabyeko ku social media ng'oli n'omukulu Ozambe nga mwina abantu bemutwalirawo Di Mario bana muyimbi kyomulala Kididi ngane Di Mario wali Di Mario ne bazijjamu ogumu gwange ekitundu ne bagukwata Di Mario ne bamuleetako kawalaki n'akanywa kitegeera ninga sina zinziza nawakaka wembe omwana oyo yagendayo obugenzi jja singa agenda nti ogenze kukola luyimba oba producer omubuze waayo okolera sente mmeka osegera yadde kale wakabi kuba yali inspiration ye gyali kati esolo yagamba bamusalako enviiri ne bamukuba n'ekibooko omukulu producer nyini namujjamu n'omutwalo gwo gumu n'ekitundu n'agunywamu walaki Ozambe kye yakola jukira n'omuyimbi ogwo yayogerako sala nnyo bwogerako obuyimbi Zara bwogerako Zara bwogerako kati njogere ku Kididi mazima ddala anyway naye yagamba oyo muyimbi oyo gwoyogedde yo kola revenge ogamba nti omwesasuza yamukyala wa ati mbali na lubuto lwe ebyaddala ali lubuto naye nze ngenda basaba bagende ku DNA yes omwana yatulaga ekifaananyi Ozambe yatulaga ekifaananyi kulaivu kwenyene nyini ng'ali ne mukyala w'oli wa Kididi mubuli nze mbasaba kimu bagende ku DNA Kididi n'Ozambe batwala omukazi ku DNA amanyi omwana ku DNA bamanyi omwana wani omwana bwanafuluma nga avamu ebigambo ebyesetaza bwanafuluma nga mumpimpi wa Kididi bwanafuluma nga muwanvumu Ozambe tuline bulinzi banaba tebakkiriza ekyo nga bagenda mu DNA lwaki bagamba nti omukyala wamubba ku alien skin bulamu bwetambuliramu tusisinkana abantu either babeera abalungi oba ababi either obayigirako oba tobayigirako so tuyinza okuba mubulamu bwetutambuliramu yali nga yamulabako banga yali faaniwe kuba bebi wange before nga tanaba kufuuka bebi wange yali artist kati ayinza okuba nga oli omukulu yali faani wa bebi wange okitegeera nga yali amunyumirwa nnyo okitegeera yes nga yali faani we nga amunyumirwa ennyimba ze kati natuuka ekiseera ndowooza nga alowooza mukyala we naye ate nze nganze yajja kusaidia nga baby sweet kamondo omwagalwa mami dream mama ocho omuntu tebamubba ekyo mukimanyi omuntu tebamubba omukazi tebamubba omukazi tebamubba singa webina abantu byakubba oyinza okwekanga nange mbagamba owaabwe gwe balina bamubba kunze konsert we nali njitadde ku kifo bakita likashed kiri awo kamoocha banyini kifo sina management y'ebbaala by the naye banyini kifo the owners of the place bali bakayana in between yaliwo bakaseera ako ndowooza ne Sudil something bo bangamba nze abankwasaganya ba management y'ekifo bangamba basudi bali bebakaya naye so ne bangamba tusoke tulindemu ko ngama ibijja kola kibijja kuggwa ngendo la bakuyewo ekibaati bamenye kakananga chef de mayi bagambe enjovu ebbiri wezirwanira osubi bwe bubonabona after okulanga nanze nkoze poster nkoze buli kimu ola bule weeks nga bbiri ekifo ne bakiggalawo oshegera nga sina kyenyiza kikolera but ennaku z'omwezi zingenda zibagamba mwezi gwa May mu holiday gendo soka ya first time show ngenda gizaayo